olaba abantu bebagira abo abajulizi singa ebibumbe ebyo bigeza nga bajjudde bibalenda mugongo kulwasatu ne bimala biva katono mu bifo byabyo ne byambuka ku wolotaali bibeeko ebigambo ebizzaamu endasi mu mitima gy'abakristaayo bibawa oba bibajjire nga bwe byali obutegedde wallahi tiwasigala wadde omuntu n'ogu era abafaaza banguwa nnyo okugenda okunoonya amazzi og'omukisa okubibansira kubanga biyingiddemu dayimooni ebyo bati basinza ebyo obutegedde nabo bakakasa bye basinza bifu era babyagalawo mu bufu bwabyo obutegedde kati okubagambako nti bannange bemusinza bibumbe mwaba byeteerawo ke kalastiboni kali okujesu kagambako bugambe tegedde yusuulaawo kasasiro nga kagwa mu ttaka nga kayomba nga keekalakaasa obutegedde nga tetwagala kwekaabya twagala bujulizi oba temulina bujulizi otyo bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu kati muntagingire basheeka bonna be mumanyi ku vidiyo eno tusobole okubasomesa na buli musiraamu yenna ababeereyo bano ba proud muslim mubatagingemu tusobole okubasomesa ekisookera ddala bassebo ne bannyabo musiraamu nga tonnaba kulumba bakatuliki nti bateekawo ebifaananyi be babyeteerawo tebisobola kwogera ne babisinza kaakati njagala naawe oyanukule bino wammanga kubanga tosobola kwefuula mutuukirivu kyotali ne tukuleka n'otambula ng'oyinaayina ng'embuzi eyasize ekibya ekisookera ddala bassebo ne bannyabo abasiraamu namwe mukwata miliyoni 25 ne mulinnya ne muva wano ne mugenda e Makka bwe mutuuka e Makka waliwo ejjinja eriddugavu lye bayita Hajar Aswadu ejjinja eriddugavu ejjinja eryo lye mulwanira okunuuna oba kye bayita okukiisinga mulikiisinga ejjinja eryo kibumbe ekitayogera nammwe ne kimala kyogera ne muba nga mukikiisinga ne kimala kivaamu eddoboozi nga ligamba nti musiraamu onnyigiriza kaaba k'oluwaffe abantu akakadde kalamba kubanga emisinde gye muteekako tegimanyi n'omulema k'olwabuuka mu kagaali kubanga ekyo nakyo kibumbe tekyogera ekyokubiri ekibumbe ekyo kye bayita kaaba omanya ejjinja eryo bayita Hajar Aswad lye mwateeka ku nsonda ya kuhurumu ensonda ya kaaba ejjinja eryo bassebo ne bannyabo mu byafaayo mwakula mutulimba nti lyava mu ggulu naye okusinziira ku Qur'ani ejjinja eryo mwe mwalyeteerawo bwe tusoma mu ssuula ya 53 gye bayita surati ya meka ya 53 gye bayita Najm surati Najm essula y'emmunyenye surat al-Najm essula y'emmunyenye ya 53 aya ye 18 19 21 eyogera ku masannamu asatu lye bayita al-Arata lye bayita al-Uzza ne linnaalyo eddala lye bayita Manata al-Manata balitaani essannamu lino bagayita amasannamu al-Alata al-Uzza n'eryokusatu bayita Manata amasannamu gaali asatu amasannamu gano wansi mu sharehe ya aya eno egamba bweti mu aya zino zombiriri amasannamu g'Abawarabu agasingira ddala obukulu asatu ge baasinzanga googerwako baageeteerawo owulira gano amasannamu ng'Abawarabu bennyini be baageeteerawo abaagasinzanga nga bagafudde bakatonda baabwe al-Alata lwali lwazi lweru nga lwayolwa baaluzimbako ennyumba ne bateekamu entimbe n'abakuumi lwalina olujja olulwetoolodde oyo nno yali lubaale w'Abawarabu b'Etwaifa era baali bamugulumiza nnyo kye bayita akibaru nga ali akibaru nga bamugulumiza ninga ekimugulumisa si kirala kubanga baamweteerawo bagambye lwali lwazi lweru ekitegeeza terukyali bwe tusoma mu byafaayo n'ebinyumizibwa ku busiraamu bagamba nti ejjinja lino eriddugavu teryali liddugavu okusooka lyali lyeru mbu naye
okusinzira ku bibi by'abantu bye bagenze bakabirirako kyaliviirako okuddugala. Kati wano bagambye lwali lwazi lweru nga Abawarabu balweterawo ne baluteekako entimbe bassebo ne bannyabo Kaaba awali ejjinja eryo eriko entimbe genda ogugolinga olabe ne bateekako n'abakuumi wetwogerera abakuumi era ne leero bakyaliko mbu ekyokusatu nga luyina olujja olulwetoolodde genda ku Google olabe Kaaba okuli ejjinja lino yeetooloddwa olujja olunene lino nga baalyeteerawo bassebo ne bannyabo ndeeta okusoomooza eri baganda baffe Abasiraamu nga temunalumba Bakatuliki ate nno Abasiraamu mwandyagadde nnyo Abakatuliki lwa nsonga tewali Busiraamu nga tewali Bukatuliki. Obukatuliki bwe bwatongoza Muhammadi ku bwannabbi yaleeta Obusiraamu. Omusajja gwe bayita Waraka eyali omuzibe w'amaaso yali kazini brother wa Hadija yawasa Muhammadi nga Muhammadi alina emyaka 25 nga Hadija alina emyaka 4 ye yatongoza Muhammadi. Nze nsiba akakalu kyonna kye mwagala oba kusiramuka oba kubawa ssente oba kukola kyonna kye mwagala nsiba akakalu bwe mumpaayo aya emu yokka mu Qur'ani nga Allah agamba nti Muhammadi nabbi wange nsiba akakalu. Muhammadi bassebo ne bannyabo yatongozebwa omusajja ayitibwa Waraka ibn Wufi ye yamutongoza oyo yali omusajja omuburaza mu ekereziya era nga muzibe w'amaaso ye yatongoza Muhammadi. Genda osome ekitabo bakita Kisasul Anbiya ekyebyafaayo by'abannabbi. Kati ekibatawaanya kimu nti temusoma bitabo mwe mumanyi kubuukira Abakristaayo temusoma bitabo byammwe kyekibatawaanya bajama naye bw'osoma ekitabo ekyo kigenda kulaga bulungi Nabbi Muhammadi engeri gye yajjamu okufuuka nabbi ekintu bwe kyamunyiga embiriizi ng'ali ku lusozi Hira ne kimunyiga ng'ali mu mpuku ne kimunyiga n'avayo ng'atintima n'ajja n'agamba Hadija ekintu kinyize n'asooka mugamba nti ekyo ekikunyize oli nabbi kubanga n'abaasooka bwe batyo babanyiga. Hadija n'amusooka amutongoza kati obujulizi bw'ababiri basatu bukakate n'amutwala ewa kizibwewe n'amugamba nti okusinziira bwe kyakunyize gwe oli nabbi kubanga n'abaasooka bwe babakola. Naye ekibuuzo nabbi ki eyanyigibwa embiriizi nga Muhammadi? Nabbi ki gwe bagamba okusoma n'atasoma ne bamugamba ikra bismi rabbika soma ku linnya lya Mukama n'agamba simanyi kusoma? Nabbi ki ng'ogyeko Muhammadi? Kati ekyo nga tukimaze bassebo ne bannyabo Abasiraamu mugambye nti Abakatuliki bye bakola tebiri mu bwino nange ndeeta okusoomooza gye muli mumpe aya ebalagira okukiisinga ejjinja nga mugenze Makka. Aya ki ebagamba nti mukiisinga ejjinja? Mumpe aya ebagamba nti bwe mutuuka e Makka mweyambulemu engoye zino mwambale mwesibe enkutu. Aya ki ekibalagira okukikola? Mumpe aya ebagamba nti bwe mutuuka e Makka musaleko enviiri mugenda kudduka muleete surati Bakara ya 2 aya 196 naye sura eyo tegamba buli muntu egamba abo bokka abalina ensekere. Eyo sura ndimanyi kubanga nze kano ka Qur'an nkasoma nje mugenda okudduka muleete nga temunaleeta eyo egamba abalina nsekere esura ya 2 aya 196 bwekyo bwegamba nti bwoba olina ensekere salako enviiri. Kati mwe abatalina nsekere nga n'omulembe gw'ensekereza ggwawo ekibasazaako enviiri ki? Njagala aya ebalagira okukuba Setaani amayinja nti bwe mbanga mugenze mukubenga Setaani amayinja. Ebyo byonna tebiri mu bwino. Njagala aya mu Qur'ani ebagamba nti bwe mutuukanga e Makka ne Madiina mutunuzenga Madiina nga mutuse Madiina mutunuzenga eriiso lyammwe erya ddyo ku ntaana ya nabbi mumutoolere salaamu. Njagala aya ebalagira okubikola. Ebyo byonna mubijja luddawa nga temunalumba balala? Ebyo mubijja luddawa? Yabaffe singa nkubuuzizza nti entalabuusi eyo gy'oyambadde weebisempewo oba kyambalo kya Busiraamu? Bwe kiba kya Busiraamu aya kyekulagira okukyambala gwe sheeka nga tonalumba balala? Omanyi nze njagala nnyo buli muntu osigale mu layini yo tubuulire obulungi obuli mu Busiraamu. Abasiraamu kabasiraamuke nga bategedde obulungi obuliyo okusinga okuvunza ewalala naye nga by'ovunza ate namwe bye mukola. Kuba namwe mulina ebifaananyi, mulina ejjinja ddamba lifiirako abantu buli mwaka, lifiirako abantu. Ne Munnayuganda omu yafiiriddeyo n'omwaka guno. Buli mwaka wabaawo abafiirayo nga mugenzi
naye ekibuuzo ani yabalagira, ani abalagira okukiisinga ejjinja, ani abalagira okusala enjala nga mugenze, aya kyebalagira okusalako enjala nga mugenze bwe kiba nga si busamize. Kati nga temunalumba bala musooke musomese ebyo, mutubuulire omugaso oguli mu kusala enjala, mutubuulire omugaso oguli mu kujjamu engoye n'osigala mu hiraami, mutubuulire omugaso oguli mu kusalako enviiri nga toyina nsekere, mutubuulire. Ku lwa Katonda n'ensi yange, nze John the